Ng'abalunzi bamaze ebbanga nga bakaaba olw'eddagala eritta enkwa eritundibwa katale okubeera effu mu mwaka gwa 2014 ekitongole ki NARO kyatandika okunoonyereza ku ddagala ly'empiso erigema enkwa. We gwatukira omwaka 2022 ng'empisa eno efuniddwa era okuva olwo ebadde egezesebwa ku bisolo okulaba bw'ekola nga tennaba kutandika kuteekebwa katale. We started what they call multi-locational confined trials to try our vaccine in more animals, and we had 72 animals in which the vaccine, in the experiment, it was applied in 36 animals, and then the other 36 would not have the vaccine. So we had equal numbers, animals of different breeds. Dr. Halid Chirunda akulira Mbarara Zonal Research and Development Institute mu Mbarara City era ng'abadde omu ku kibinja ekibadde ku kunoonyereza ku mpisa eno agamba baludde okugisa katale kubanga babadde balina okukakasa nti terina bulabe bwonna. And then we regret why we did so. That's why all this we are doing it quite carefully. Every authority is doing it quite carefully. Atubuulidde nga bwe beekennenya ebisolo byonna ebikubiddwa empisa eno ne kizuulwa nga terina buzibu bwonna naddala mu bitundu by'omunda gamba ng'omutima oba ekibumba. We had to get a colleague from Maka University who is a pathologist by training and open the animals, sacrifice some animals, cut them and see how they appear inside if the organs are still okay, and then also assess the milk, different parameters of the milk. Era tutegedde nti oluvanyuma lw'akakiiko aka Science and Technology okakasa empisa eno nga bweyisa mu mitendera gyonna bakugisa katale. We hoped that we could get you, we could undertake our trial for 1 year, get the results and be able to get the vaccine fast enough for the farmers if the results were good. They want to confirm that the results are good. Bo Abalunzi basanyufu olw'empisa eno kuba bagamba baludde nga batawanyizibwa enkwa kyokka nga balemereddwa okufuna eddagala ettuufu. So ticks make an animal produce less. They make you spend a lot of money trying to treat the animals of tick-related diseases. They also in some cases you lose the animal. Hati nkoko baviira ogw'omubazi ogubajja ng'oteera entomala mu meezi ano ente neereebeka gye. Hati baagyezaho katukole kikutunjire nguha. Ekyo nna munonga ntitukunda munonga. Empisa eno etangira enkwa ku mitendera gyonna era nga enafu y'enkwa zino ne zitasobola kubiika yadde okunywa omusaayi mu kisolo.